Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Mr. Museveni banga president mumanyi wala Mr. Museveni ansooka kubategeeza bannamawulire mwenna abakuŋŋaanidde bano olwaleero ekivulu kya ebisenge bikerebe ekya Serena Bata ebisenge bikalu ekya Serena Bata ekyali emutukula ku boxing day twalina show 26 poliisi oba gavumenti ya Uganda ekombye kwerima naye gamba omuntu agenda emutukula olina okuba ne passport olina okuba ne visa olina okugenda nga bakugemye ate bokoma baddemu bakugeme 9,000 mu bufunzi bataddewo ekikookolo konsati ya 31 tugijjeeyo tugenda gikolera ku TV. Abantu bagambe nti ab'emutukula n'ababadde beesunga konsati ya 31 ebadde genda okubeera emutukula ku boda wali ku Happiness side ye Tanzania. Poliisi etaddewo obukwakulizo obutabangawo. Olina okuba ne passport, olina okuyita simanyi ku migration ebikozi bitya, olina okubeera n'endagamuntu ebyafaayo byonna ekitajja kusoboka. Mu bufunze baganya abantu okudda e Tanzania ku Happiness era tugenda kukolerayo. Mumbuuze ekirala. Twogere ku kyabaddeyo. Twawulidde nti abayimbi baasibiddwa. Ne Serena Bata omuyimbi waffe. Omanye nti Abitex bulenteekateeka ekivulu tebitera kuba bya bulijjo ebyange. Oba okiraba nga kiringa ekya bulijjo tekiba kya bulijjo. Kyayugumizza embeera yonna ne gavumenti yonna nezuukuka babadde bakomoni bateekawo embeera ey'okutiisatiisa abantu era n'ekigendeerwa ky'okulaba nti 31 mutabeerawo ne bakwata abayimbi nga Kenzo ne bamukebera bakwata Serena Bata ne wa make-up we ne babakebera 99 ne babata ne bamaze bakebera ne babata naye tewali gwe baasibye naye nga babagaye temufuluma tubeekengere muyinza okuba ne covid naye nga mukimanyi nti tuli bakozi ba ffujjo abaatidde ne basala amagezi ne bafuluma naye abataatidde nga Kenzo Serena Bata n'abo n'owa make-up ne bagenda ne babakebera era bamaze bakebera tewabaddewo obuzibu bwonna ne basala ensalo ne bakomawo okwabo ekyo nkimaze ekigulu ky'emutukula ogamba tekyali successful ate ng'aba kyali ekyo anaabagambye nti tekyali successful nosanga byeyogera anti bajjo kyava abavo batambula bulungi nnyo konsati ey'ebisenge bikalabye nga 26 yatambula bulungi nnyo nga wadde tetwafuna full capacity nga gye twali tusuubira naye yatambula bulungi nnyo obwasigala bulumira abantu kituufu baatya okusala ensalo olw'ensonga nti baatiisatiisa nnyo abantu tebali kugenda bajja kukwata naye ekyaliwo twali bamativu nakyo era konsati yaggwa bulungi nnyo era kati konsati twavuddeyo eri ebisenge bikalubye egenda kutambulira mu Uganda ab'e Masaka mugirinde Luweero Mukono ebisenge konsati tugenda giteekateeka tugenda giggulirawo wano Kampala emale etabaala Uganda yonna. bakigambe abayimbi baasula mu kukomera Uncle Abe gwe n'odduka kaakati nze wano nze ku nsi sina kyentya nze mu nsi ninze kimu kufa ate abasirikale abo boolaba bampa oba bantya buti oba balaba nga bebampibako oluyinfa simanyi nze abapoliisi tebankaluubiriza era natuukawo ne mbagamba nti temukaluubiriza abantu noga nti Abe twali mutawaana naye bakyogera nga abasaaga naye mba mufuluma tugenda kubakebera nga manyi lwali naye tewali muyimbi yenna yayita mu kkomera ye Mick Wine yatya buti n'asalinkiriza ku booda ayambadde gomesi n'ayita ebbali n'akola ki ba yatyango ng'omuntu kubanga yayimbayo ennyimba za mukulu we ndowooza n'alowooza nti baba munoona naye nga baakwata abantu baali basatu Eddie Kenzo Serena Bata ne wa make-up we ne babakebera ne Lweyigi ow'embalala naye baamukebera ne bamala ne babata tewali gwe baateeka mu kkomera saagala bintu byakuwaayiriza. Mumbuuze ekirala Pulezidenti Museveni agera kwogera olunaku olw'enkya oba atadde ebivulu oba tabitadde ffe tujja kweggula kyabamanya Pulezidenti Museveni tukoye okumwegayirira Mr. Museveni tukoye okumwegayirira oba guddeewo oba taguddeewo
tulina okukola, tulina okuyiga betukolera mu covid nga betwayiga okubeererawo obulwadde obulala nga kabootongo n'endwadde endala ne tukola emirimu kuba covid tagenda kuvaawo. Wasooka covid ne wajja amakoloni, wayinza okujja enkya papukini, ebika byonna kuba abazungu bali ku bizinesi. Korona tagenda kuvaawo. Nvudde ku zi TV bayaye. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Baking Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.